Nakola flyer nga sharinga mu groups ez'enjawulo. Naye mu group mwe mwava omuntu eyajja mu inbox yange nga ngamba. I'm interested in this community and discuss how I can be partner. Nga mugamba basabeero era video kwa kimala. Namala erunja nga ndaba ekinzize kawempe ate ng'oyangambye ndi mukuba Masaka but we can meet ekyengera nebekudda mu jamu lwekampala nze ekyengera ekizibu ekirungi nizolagirira omuntu ngaatula ku kyengera mu mwoyo nga tusigala tucommunicatinga ku WhatsApp nga ngamba nzija nkusobola tutuuka nga ngamba ntuuse jamu kyenzuka emmotoka yali yalimuwa zinenge nensangamu abasajja basatu mu motoka agamba waneba tetulaba kuza kutuula tula mu motoka that person ali ambitious bwe natuula mu motoka yali avuga nayagala okumpa amazzi naye nga tegalisiimu ate nga galagamala ebiseera ebisinga bw'otunuulira driver maaso gatambaganda ku drivers mirror ndaba oli atudde mu passenger seat alinga akolera ow'emabega sayini mutima negutya njagala osika olugi kuba twali tukyalimbanga osika olugi nempanikira abammanyi nze simunyange tenva munda simuneegwa ne bansinza amaanyi eyandi emabega n'akwata akatambala akatekakumuwanti saddamu kutegera okuddenga nirabe mu kiweya house naye nga kirimu obusenge bungi nimanyi naku bbiri nga bantaddeoli enzikiza naye ng'awantu awali akatebe walinga awali kitanga kati nga baba bakujja bakwambazayo ebisoko bakutuuzaawo nebakubuuza kati mukyemmanyi ebimu ebyali bimbuuzibwa naleeta vidiyo gyenasemba okola ne youtuba omu nga twogera ku results za senior fe zaafuna nga bambuuza ntiza ki ekirekedde abaana abawala okuggwa bagamba kyannaku naye fakita zinyigiriza omwana omuwala nebawa example yekisa nebawa example y'abaana abali musoga ne balagako nga bakwata ettaka ne baliteeka mu bigere balebadingisa ne bagamba omuntu yenna ayita Janet maama aba misusinze ekigambo maama nze sisobola mukola muyita maama kati bali nga bamubuza gwagamba nti osobola ayita Janet maama weeyita kirwani ne bamuzayo essimu ye eriwa nga essimu
bamwamba gwe ndaba mwamanyire okubatimba kubatimba bino ebifaananyi tugenda kuweereza principal ndaba kyasobola bipositinga nga ewuuno That is so hard. It was really bad. Imagine the trauma. Sorry. How close are you to baby? How close are you? Probably I get fun and time and Manga is a therapy posting and Gavanja Bank. My garage of posting the tickets of name for Takane. The one who's an issue. And the single money without the appropriate color in a banter or single man's mind of the mukudda ne bagamba tukutwala naye tunaakuleka abakubanja batasobola kujja okuladdamu kutwala ngenda kulabika okusanga ababoodi enkuli eyanyamba n'anteeka ku kitebe Sharon kati olulota nguluza ne wiiki ensi nsawo we bankebedde ne bangamba kubanga mu mbeera yonna ey'okumbuuza bagambanga mwe muli bayaaye nanti mweyitaba foot soldier mwamanyira eri enjaga ey'obusigo n'ebikoola leero kakukube ey'omusuba tulabe kinaabakita ne bankira okusoba ndabika namala ennaku nnyingi simanyi kikuba batuuka omutima ne gudda tests ze bakoze wano bangambye mulimu eddagala lye basanze mu musaayi naye singa baba baalikubemu obaddenafa kwalikuttira ddala kirina fesi gye tuli mu kukolo wegamba nti abaali bambuuza like mwalimu omuntu nga nasomako naye sinyansula gisomera kyamateesinambuuza bwe yalaba ndoza abantu nga bapositinze gyo namukoyekwe Sharon Kemigisha ono muwala wa nina ekyetwalina anko waffe azala kazinsisika wange by 2017-2018 yali deputed minister w'essomero nange nasomero sinyakusinya nagamba kati gwe bankolere tinala okumanya nkumanyi ng'omulengera obuzibu obusibe obwakutwala mu baganda ng'osobola okugjako Museveni nga netusomero lyetuwala ku ttaka lyewaabwe kuwasomera wakyama tewaliwo isomero waliwo nekyaki mwanga mulowooza muyinza okugjako Museveni nga mulina obutima bw'enkoko kolina health problems nti babeera mu panic biri kushakinga ddala bwe bankanga nziruka kati omwoyo kati ate bakazinsita wange baali banoonya muzuukira ba obi ne ba oddies newavaawo omuntu n'abagamba mukaka neffe tumuyina tujja mulaba ku maanyi coincidentally era nalabisesande omuntu oyo gwe tunoonyerezaako abanga alina ka connection ako kwate nebbanga lyonna lyenabeera nabo tebayogeranga nga boogera mu bulyankola olwabakima naye saabalabanga awali baiti nga bakwambuza annange kibi nnyo nayo twogera kusabira muganda waffe bange Sharon Kemigisha bangi abafuulize victims bwe bati ate naddala omwana ow'obuwala abaana babatutteeyo mukazi wattu bamwambudde bamukubyeekubye ebifaananyi olumbi ebino byemulegera ne ku mitimbagano ne mulowooza nti ani yabitadde naye nga mu butuufu olumu babikuba bwe batyo
kifaanagana ko naye bano bebakola tali babambaza obukofiira bwobbereti ne bakuba ebifaananyi ne babireeta mu kooti abalala ne babakuba ebifaananyi nga bambaza ebyambalo by'amagye nga bamaze kubakwata n'okubawamba n'olwekyo tulina kuvumirira bikolwa ebyo Sharon mukwano tusaba busabe Mukama Katonda abeere ng'akuwonya obukuluma bwonna ate twongera n'okusabira mu bannaffe bonna tulina kusigala nga bannage tweyimiridde naffe ababuze tuba bangi wabeera waliwo zikkooti tujje kugamba twebeererewo banne kubanga everyone is a victim tuvumirira bikolwa bino byekiwamba abantu kati omwana ng'ono mukulembeze mulamba omututte tomukwatidde mu mateeka teri amanyi gyali omuteresa ennaku 10 omukozeeko ebyambi ono omwambudde omukubye ebifaananyi omaze omukozi eki omusudde okuba n'enteekateeka ewe amateeka ekitiibwa neemanya nti obulamu bw'abantu bulina okuweebwa ekitiibwa kubanga tewali ggwanga lisobola kutambula nga teritambulira ku mateeka era nga teri wa kitiibwa bulamu bw'abantu ekyo Sharon twongera kukusabira Mukama Katonda kusaba tweyanziza nnyo maama bambi webali kubeerawo maama webali nekumutu wa Sharon n'omukkiriza kumulambalako omuva maani ajja kufere ayina okunoonyezebwa oyo waliwo ekintu ekitategeerekeka olwo n'emabega abalangirira abantu tibuli agenda kufa lunaku lwentera naafe kakati twewuunya gavumenti ki n'ogamba nti omuntu ojja kulabika bwe ruti ate era nemusuula ku lunaku bwe ruti egamba kiragenda nti kati kyafuse kyakyeyononere nti bano bakolanga bwe baagala ne bagamba ati banaatukula ki tewali ate ne bateekako naffe tugenda kuteeka nti ababadde bakunyoonya abo baba batakugyeko tujja kuddamu tutwale tujja kukomawo baana yababodaboda mwebale baana gewaboda tukubira omulanga tuli wano eyayambyeko Comrade Sharon bambi n'omusuula n'omuleeta ku kitebe bambi ng'omaze omulonda gye babadde bamukasuse bambi tukusiima nnyo nnyo yes amunyoonyeeko amuweeko Sharon bambi amulabe kati bwali bambi abeere nga nkwebaza kubanga singa naffe kati tukyanoonya munoonya tumanyi kyasuuliddwa fenaffe nga bannamateeka ate nga n'ekitebe tugenda kukolera wamu tunonye liduweeza esolo tutuusa kubaleza okubanga bankoze kino kasita wali okukuluuzi tusabeko mama tusabeko katinda mama الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا wewaanze intimidation yakuba ne mu communication yonna okumpiriza bambuuzanga kimu budde omwogezi w'ekibiina lwaki weewa emirimu egitaziyinza okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso kiseetaaga kubeera mwogezi wa kibiina naye byankoleddwako kati abantu bangi ze mama wange wano abadde tawagira tukokawo naye yasaze yagambye kati wemba nga benkagira basobola okukola mwana wange kintu nti gye bakoma otutulizinya beeyongera ate emitima gy'abantu kukola kimanyi omuntu waba avuddeyo n'ayogera ku nsonga bafayinire solutions ezimalawo ebintu bino byetwogerako tebajja kubeera mutulaba nga tuyogerako kitegeeza tojja kulegerawo kisobola kubanga bapushinga babanga tebannaba tajja kutuuka omwana omuwala n'omukyala kubeera ebyamubuziddwa sirina kyenjogera naye Katonda yasinga mu byonna kubanga simaani gange simaani gamwe yabadde maani ga Katonda Katonda nawe takwerabira ngu oli mu kituufu Katonda talekerera bantu
kyovora abamu bafa naye Sharon twamufunye wadde ng'ali mu mbeera mbi naye ng'ali mulamu. So okutulugunyizibwa tugaana kubanga ekituufu kyekyetaaga ekibeera kikopo kiyita ekikopo bebeera sowaani giyita sowaani. wadde abadde ng'akanka tasobola kuyimirira omutima gukuba bwe guti twavudde wali ne tujja wano nga tutumanyi tugenda kumutuusa omutima n'aleka ayina eryawewa twatuuseyo mu maanyi g'abasawo bakoze buli kimu ekisoboka. Sharon nasuza nabo wano tali mu mbeera mbi ate bunagenze wakakukomawo namusanze ng'ali ne munne nga batambula ekitabaddewawo tubeere engeri ajja kutegeeza. Mama message gy'olina eri abakola ebintu nga bino mu ggwanga? Abakola ebintu ebyo mu ggwanga bakyuseemu kubanga buli omu yeeyiye awamu w'emirembe wakola ki wadda kubanga kati bafuuka oli mwana waani oba naakuzaala osooka okufuna omulimu. Katono yafunye omulimu aweerera abaana be yeebiseewo n'obulamu bwe babaleke kati bagala bagende bajje kasasa babaleke buli omu n'eddembe lye. Wafuuka okusosola emirimu omwana waani ozaalibwani oba abaafuna abakkiriza oba tebasomye bababeere gye bawabawa 10 gye bafuna emirimu. yali Katikkiro wa Buganda yali Katikkiro wa Buganda